obadde onyumisa life ya street and I can understand omuntu yenna bwakunyiiza nakukola ekikyamu nawe ova mu mbeera notuuka time nogana n'ekikikyo nodiringa naye in a straight way and I was listening to one of 50 Cent's songs called is it Many Men? Yeah. He talked about the guys that shot him. They're not breathing, but for him he's breathing. And I related it to the story of your brother. Reports say, you know what happened, people say tematuka kawo ne mugamba nti naffe katuyingire mu street life tunoonyerezani yatuusa muto waffe ku kizibu tumukoleko nga street bwe tugikola totukanga ku point eyo. No, nze ndi muntu akuze nga ndabawolo program bagita Forensic Files. Yeah. Forensic Files detailing engeri gye bakwatamu abantu kyanga okusonga olugalo muntu nti yakoze ekintu nga si yakikoze. Unfortunately Uganda tetulina enough forensic evidence. Yeah. Though I think efforts zandibadde zayongerwamu okusaidia police, Uganda police I think tebakiwanye obulungi budde ate nga bebalina ku resources zetwali tetutalinanga ffe abantu. So naye nga tewali kyakolera twali kisobola muzza the end fe kyali kitulumye nti ebe kikyatuluma nti twafiirwako muganda waffe. So tewali kisobola muzza nebo kati nebo bakulaga yakikola kati mukola ekintu kinamuzza era naye kansubire gyali yeesonyiwa mu mutima. I hope you forgive yourself. Olwo ebintu byetulaba mu firimu ebimanyi olina tukola bubi muto noonya firimu ezi nali manyi namwe mugenda kukwatamu mugambe nawe okitegedde eyo firimu nyini akitegedde eyo firimu abana Uganda batandise abana babikola tobulira mu firimu kale was still talking about brothers because manyi bondi yamwe yamanyi njagala buli omuntu omuveka tugende ku Weasel. You're one of the people I look up to a lot when it comes to parents. The way you're very vocal about your mother. Oyogera bulungi nyeri about your mom, mami wange kino era omukomu nakayimba. But then I believe a person like you wouldn't love anything to happen to a mother. But there were reports that moving around, I mean about your brother, auntie ayumba mukazi we barwa nabichi as a brother. Do you think it's okay? Owachi tufu wote tumanyi byali yoffe twagala kumanya form because gobeera okumpi nekirala. Have you ever taken time to sit down with Weasel ogamba ne aba naye ekintu kino sikirungi tukole bwe Weasel tukyusemu wano kitulabisaamu bubi anti omanyi si kirungi kusala gwakawalanga tonawulira gwakache gwakalenzi kati nga naye bogambye tetubimanyi ebimu tetubaayo kati olaba nga bwendi wano naawe waliwo agenda okumbuuza Weasel byali mukola kati otegedde so fena tuli mu mbeera eyo yemu naye nze kimanyi nti mukyala wennyini yavaayo kona ababuulira kati kyowuliridde mu kamwa k'omuntu yennyini ate nze sinza kugamba kisingakaawo kati gwe tosobola keera nkyaza family n'ogenda otandika kubuulirira muntu mu maka ge nga ne mukyala wennyini avuddeyo n'akola ki n'ayogera. So awo ate kati oba weeyisizzawo okoma kuba ate n'oli mukulu wange nina nange wenkoma okitegeera. So nga naye bogambye nti tetubiwulira tetubitegeera. I'm in the same boat, no boat. You're on land. No boat. Nera manyi meeting zitulakyo ne mugamba ne bannaye. Kiki ekigenda maaso. Meeting zituula. Singa ensonga ebawe erina enkogaanye mukyala we bw'abanga yennyini azze. N'avaayo n'ayogera. Kiba kizibu kati for example waliwo n'abamulwana bangi nakirabako ne recently awo natufulumye nga ndaba akafaananyi nali wamwami nga si yeye the last one natuuka nga ne mwami Mayanja nasooka namufreezingira onangamba biki bino nemugakandabe nemugana naye ono si muwalawo nangayishuwa nengamba oba nze ndaba obubi nengobera teta nangamba oyo sinze nagamba naye ate naye ne bazadde be bamukubidde nga balowooza yeye. So kati bwe ebintu ebyo tebirimu it's complicated kati ate naye bwennyini bwavaayo n'agamba si yeye ate naye n'agamba nti you know like waliwo kali you know like olina okubeera nti oli mukulu wange nomulekeraawo inomu ekitiibwa ekirala nange kati nga bwendi wano naawe kati Prima akola kikwena register Prima si muganda wange kati mukatinawo hati nange business mukola sibeeraza kokola ebitwawula bingi naye ebitugatta biki ebitugatta bibisinga obungi ebitwawula bingi naye nebitugatta bibisinga obungi kyova olaba nti fenna tuli bantu ontegera kigamba kati at the end of the day n'omuntu g'okola naye ku mulimu abanga muganda okitegeera. So ngezaako okulaga nti ng'omuntu tosobola kumanya mulala kyakola nga toli awo waali naye omuntu yekka goyinako control mwana oyo ng'oli lubuto ng'akuli mu lubuto.
Kale, tugende ku nsonga ya Norbert Events. You're very vocal about the issue of Norbert Events. Ate wasugwa sokokola le Norbert. Naye nizira mwatira ne nkulaba mu nsonga za Wizo ne Norbert ngozingidemu. Era nga bro abeera. I like the bond you guys have. You fight for each other. Era Norbert nagamba abasajja abo banumbye ne bakuba ne banzitemu amanyo. What will happen? Because muna ife bintu tubidabire. Nimba njagala nyo ne mbuuza kuva muntu. Ekisookera ddala endagaano giraba twagikolera awo tudde we yali atu Norbert yali atudde wa yali atudde awo Don't be the next person. fulira akomita sokola kukwata mwa oyo yali atudde ne tukola endagaano eyo ne sijja gigendamu kubanga ina ebintu bingi ebigirimu nenze ngenda kuwaayo akawaayiro kamu akawaayiro ako kaali kagamba nti Norbert ne Wizo Manizo baali balina okutuula obutasukka nnaku 3 nga concert ewedde omukulu okujja n'ebitabo byajja nabo yajja wayise weeks meka 3 mwali mugaliraje endagaano ebirala te just busungu bwavaamu nga oluganda babeera nze teyali nze sirina nti olina wewanda banganwana I think kwa ensonga ya Norbert naddala naye Wizo yajja n'abuuza Norbert nkubanja ssente oba sikubanja Norbert nagamba sikubanja tomanja Wizo n'ava mu mbeera kubanga Norbert yajja n'ebitabo nga biwanvu nga bya weeks meka 3 ontegedde nga bya weeks meka 3 kakati ebyo ebitabo ebiwanvu ebya weeks 3 ng'ate endagaano egamba mwalina okutuula oluvannyuma lw'ennaku meka 3 days 3 ebitabo ebyo ne bikyankalanya Wizo okuba nti bizze mu weeks 3 n'amubuuza ekibuuzo kimu ng'alaba okuwuliriza ebitabo biwanvu nti kikale nga tetunnawuliriza ebitabo byonna kubanje basi kono tomanja that's why it escalated n'ekibuuzo kiri kimu ekisobola okusuuza Norbert mu kooti lwaki yamala n'ebitabo weeks 3 nga baali balagana ennaku meka oba yali akyabana nze nga sente tezigatta tekimatarenga ne kasitoba nga mwalagana nze nakola ne Balamu ku Love Fest yange twagikola leero ng'olunaku oluddako tutudde nga tuli mu kubalansi nga kuba ebitabo bikyuka ziri sente bwe zingira mu kintu bingi bikyuka kati tuli mu Uganda konna bakola buli kimu ebintu bingi biri awo osobola okuteekawo embeera yonna gy'oyagala ekitaasa ekyo promoter mugenda ova ku show mu Friday Saturday ba weekend Sunday weekend Monday ne mutunula mu bitabo naye kati ono Monday yayitawo ne Monday ndala nejja neyitawo ne Monday ndala neyitawo n'amala n'aleeta ebitabo kale ekyava mu mbeera n'ekitagwa bulungi gwe bwakola naye bwate bwe yakola kuba mwakolako mwenna nga twakava mu lockdown Norbert yakwekwata ne muyiriba ate tugenda okuddamu gwawulira nti temukwatagana ate wano yaŋŋamba nagamba nti ekyakubya omukulu oyo nti yamanyiramu Uncle P mu kusooka wali n'amwogerera bengi wano we yamufuna yaga kati nange kankusasule nti talina kati ate olaba saakuba bajjo yanvumiranga n'obwereere ontegeera nze boyi wange kankubulira ekintu kimu nakola ne boyi wange oyo ne tukola ffenna ebintu ebirungi byali bingi twawangula bingi waliyo ebyalemanga n'omutuukako n'agamba sirina neŋŋendanga ewaka naye nze ekintu ekyantabula kyokka ku ye actually tetufunanga butategeragana na musajja oyo mu mbeera yonna mukyakwatagana so ekintu okwatagana kwayingiramu ebituli olw'ensonga nze sisobola kwesiga muntu atatambulira ku kigambo kye kuba nfuba nnyo okukuma ekyange yadde teri ali perfect naye nze njagala nnyo okukuma ekigambo eri omuntu kati abantu bekeepinga mu ssaako yange balina okuba nga nabo bakuma ekigambo kyabwe nga toyogera ate netuuka n'okola bbi kubanga nja genda naawe tuyingire olutalo ngambe tubakube ntandika okubakuba ate ngendakyuka nga boddusi sitambula n'abantu sitayire eyo kutegeera ajja kutaasa olutalo atakwata emikono bakube kakati nze ekigambo kye wekyakyukira endagaano baali balina okwatagana mu nnaku 3 ebipapula bino byonna byalina biri void kubanga byajja 3 weeks later ng'ate yeyabirina that's where I stand my case awo kawe yansoberera sina walala we musanze mbuzibu kubanga ne bw'atansasulanga olumu n'atamalayo balance nga nkola nga tukwatagana naye awo kanze we nafunira obuzibu okubeera nga tusobola kuddamu musembeza nnyo namutyamu Talk about the scenario that did happen, and you are very vocal. You are not direct, but seemingly shooting at someone. So you were seemingly shooting at someone. We did an interview abantu abasengane bagamba Kristo waleso obuzibu ngamba bana yatenze buzibu ngamba ngenzi wa Uncle P ne mubuzi Uncle P byaddamu si buzibu bwange koma byaddamu you're just asking the question. Yes omutume tatti so my good friend saha walaba kyayogera ate saha is your friend nyo we have a complicated relationship. What do you mean? It's complicated. What do you mean?
What do you mean, Sebu? Kitegeeza nti nga bolaba nti oli aba muganda onenga temuva mu maamo. That is a complete brother from another mother. Kale nkumanya oli musajja alina mu kumagezi amangi ennyo. Why? Njagala ombole what you take is was buwasoko kalaba ka video yako nga tukoze interview sanga ye chance interview twakola kusanga ye chance nga watamubuza collab ne family no value the next day wateka video ngogamba ne bwacha abantu kundi betuyamba tiwali direct na yera bwagikolera mu obudde yanko pi nzeka video no kalaba sikalaba what you talking about? But on the real, what's Kalina? Never forget. They know. The chendo was oyo saha muganda waffe. Yep. Segera. Timbadde ntegezo ga complicated relationship. Fenga abayimbi mwana, abayimbi be Uganda bayise mu bizibu bingi nnyo. Abayimbi bangi bayina trauma, abayimbi bangi bayina bingi bye batogera naddala abasajja omusajja tatotola bizibu bye. True. But oyo muganda waffe bibamu sigwe kusose nga tule magana nze nanyumiza kastora onade ne baddaga nti nze saa olumya nzire ko ne jambira segera nga tule maganye naye olabira twamala ne tukwatagana so nga ate nali badde twekyayo bakinange ne mulondera amayinja yakugire jambira ngo okuze omuntu ujjuka jambira bali agala kutema olaba saa mu muntu olaba mwatnyate ekitibwa ate mwagala nnyo ye muntu asinga omukwano n'ekisa naye muntu ayisinga okubeera complicated segera kati zenesa tukayana nnyo twali actually tukayana nno na ku bintu oba byali byaki oba bya government ne tukayana nga nze ne tulemedde okulichinga 1 point naye ekyawa ngenda okulaba nga kale omanyira n'atambula nga ayingira ki emmotoka ye kane mutu ne ngao omusajja aleeta ki ngenda okulaba ajja ejjambira nange netunulira amayinja agaali awo nenga picking nengala ne mulinda nawetta n'ejjambira ne mugamba kwata osemberera nno nkusse tojja kutuuka na jjambira yo kati awo kamiri era najjera nga big brother nanga mu story kyate mu tuli ba Luganda naze jambia nesula amayinja era ko twavaawo fenna like tukanye n'omusajja bankubulira emirundi emeka just today nti kyabadde mu camera nti bwe kyabadde naye relationship yaffe bwe tuli getting stronger and stronger fe tuli ba Luganda Saha Mayanja from AK mix Saha gendo labe ayambala nengoye fling fire za muganda waffe nange botulia videos za fembera mu t-shirt za King Saha nekati njina ne mu kisenga agituwelezeko bagituweleze viral mbako t-shirt yange ya King Saha so chekeza ko kugamba just nze chenda abantu kyadde mu video ayinza n'okuba yabadde n'ensonga so you think kyakola si kirungi yes maybe ekyo nyizo butakanya nakyo kwa kati based on Uganda tulina kyebayita overdose of culture ogirabye no yabiseera ebyo t-shirt yange gye nali nkubeera eri mwaka ebizange okirabye sirimba oyo ndugu wange byaddala naye fenna tubeera mu tosobola kusalira musajja munno omusango olw'ensonga fenna tubeera mu mbeera tomanya side ki yabuliriko yazuukukidde otegera gwolina okuuma ekintu kimu mu mutima nti oyo muganda wange n'okiwa obwesige kubanga omutima gw'omulungi okola ki ogumanyi naate ne Saha atumanyi ne gwe yali ayogerako Chameleon legend amumanyi n'okukimanya nti legend era akola ki akimanyi ne byeyamuyamba abimanyi ne Saha byeyamba Chameleon abimanyi n'enkolagana yaabwe tekuli kuffe yaliwo bo beemanyi ng'abaki so nze ndowooza kyova olaba ebbaluwa zibeeramu envelope ebbaluwa yali alinogisamu envelope otegeera okateekamu envelope ne kamutuukako just I think kubanga ffe katuva mu culture nti ne mama wo bwoba omuweereza omulawo yadde akunyezeza wewombekako kakanako so naye ate ekyo tekimusayisa mu lusango so sirina gwe nsalira mu lusango baki but njagala nnyo abantu tube nga tujjukira ebibi n'ebirungi byonna tubigatte wamu twagalane because at the end of it all obeera oyawula oba obeera omenya obeera ozimba oba obeera omenya bangi abamanyi okumenya nga tebamanyi kuzimba kitegeera kyegamba kitegeera bangi kati ekintu oyinza okuba nga omenya omuzimbi there is so many oyinza okuba nga olwana ne muganda wakati muganda waffe nze abantu olaba kalifaaganaga abo bafuuka baganda baffe obeera mukyalo eyo nga musabira omufu n'omulaba n'obeera ku concert nga mujaguza n'omulaba oba ku birthday party n'omulaba ate naye watakusubira n'omulaba ate we support each other
so nze ndowooza kyo tekirina kuvaawo but I think message delivery yabulamuko twandikosezza ebbaasa gwogamba yandisase kuyisaamu mukulu Kasimu buli muwaatu agulina kubanga nkugambye ne t-shirt ye obayegeza kumutuuka kuba nange kyengamba nange nemubula gomanyi emirundi gye njogera ne muganda wange oyo kati bwe yalaba ka video muganda we yagamba ki aja kigamba agambe emirundi gyogera naye mingi njogera ne Mansoul saha njogera naye sawa eno gwe nonkwatako yagenda osooka okuba essimu agambe koko ate Kristo akoze eki he loves me saha ali genuine naye ate tetwerabira nti Chameleon ate ali genuine naye ate nnyo ontegeera mu ngeri nyingi omanyi bagamba don't believe what they say believe what they do kati gwe ddayo ku doings ogambe otunule mu ngeri yonna sijja kugamba wano oba wali kati nze bwe navaayo actually kyankola na bubi nga Panda avuddeyo n'agamba Palasoni yabadde musanyufu ku bino wama wali musanyufu akopi banayi ankopi yali musanyufu Panda musibye omutwalo gwa dola bwaddayo n'alaga nga nze nnumbye ate walumba yaga siri musanyufu na kale nga mwongeddeko mu statement yange nagamba you seemingly no it didn't seemingly because statement yange omanyi omuntu gwe nali njogerako agenda sigenda babuzabuza njagala oddeyo gyetegereze ne conclusion yayo nagamba asogedde ku mulala njogedde ku muganda wange lindako no naye obudde bonna bw'ogitunulira it was strictly Chameleon namwogerako okuva ku ntandikwa paka gye namalira kiyinza okuba nga incident yaliwo naye I was talking on strictly Chameleon. I didn't attack anyone. I was strictly Chameleon. Then when namala Chameleon nemala nebagamba nti ono gwe njogedde ku muganda wange soogedde ku muntu mulala yeki lwakuba nti just wamma nti Palaso bwayogera kigowenga viral Palaso atunda oli munene Palaso naye ensonga zino yavuddeyo omuntu omutuufu abaavaayo mubamanyi nenze saavaayo kwezo nsonga navaayo just kujjukiza Uganda manyi bakujjukiza nti Chameleon muganda wange oyo naye ndi fan we mwogerako ng'omuwagizi kubanga akoze bambi bingi statement gye nakwata mu video yo era video yasinga otambula yasinga okunkwatako wagamba omuntu n'ayamba omuntu kati Shiba naye nga abeeri ng'ayamba omuntu lwaki naye omuntu bw'aba akuyambye mwogera Kabida kwa kalabaka wali kula hivyo bana wa recording. Yes, actually I saw that. Ngomuntu akuyambe. I saw that. Na era ankopi no chogera na kugamba linda ko nabagamba the lesson of the day. Nali njogera ku lesson of the day. Ngende wenatuka na kopia kuntu wala. Nze kati nyimbe ebintu bingi inspirational lesson of the day alinti. Banange tujjukirenga nnyo ebintu bingi ku muntu. Muntu tayinza kufanga yaleka bingi ebyokujjukira n'otakola ki. Notajjukirako n'ekimu naye bwe tubanga tujjukira twenyigirize nnyo okujjukira ekirungi ne mu kibi kubanga n'essaawa efudde even a clock that has stopped working is correct twice a day kitegedde n'essaawa etakola ebeera ntuufu emirundi ebiri olunaku kati otwalanga obudde n'onoonyereza ne weetegereza okitegera kubanga oyinza okubanga gwe kyokoze kyonna okikoze nga gwe naye ng'ogaliddeyo abalala nze nakawala kange eyo Kariana Boss nina Sunshine bonna bwana wange buno obulala bwe sijja mmenya bonna mbusupportinga naye njagala bunzijukire jo nabadde kankunyumizeyo story muganda wange gwe bayita ani Grenade nze mbadde mbeeranga ne Grenade nabeera naye ebbanga lyonna sijja kunyumya biki but he's my bro, he's my little bro. Ne lumu alina statement gye yakola maybe lumu ali gye babuulira nga teri authentic tubuulire ate lwaki oyagala tubuuze gulajingiramu we need context. Okay, kankuwe scenario waliwo statement eyafuluma twafuna obuzibu ewakasagala kudda mu history wa muntu naye badde nkuwa scenario badde kumala statement nekolebwa statement bwekolebwa nenkwata simu nemukubira nemugaa muganda wange otonudde mu kamera noyogera ekintu ekyo n'amala naŋŋamba njogedde ekyo kyekituufu nensirika busirisi nenkivaako naye bwe waayita ebbanga twabadde awo jjo nemusanga najja naŋŋamba muganda wange nsonyiwa nakola statement nga si kyekyali ekituufu naye njagala tuddemu tufuke ba mukwano ne mugamba nkuwa ekitiibwa kati nkwagala nnyo oli muganda wange kubanga okoze ekituufu naye ekituufu obuzibu obuliwo nti
wakigamba abantu notajja wange kati abantu abo bambandooleza bofunanga akaddodanga muno babulira ki ekituufu nga bw'okiŋŋambye nagezaako okwogera ekintu ekyo kituufu nga nkyogera olwa scenario eyaliwo naye nga njagala abantu like bayiga okwagalaŋŋana n'okujjukiraŋŋana saakyogera mu ngeri etomezaŋŋana oba eyawula oba ontegeera bulungi nakyogera mu ngeri ey'okuzuukusa bannaffe kubanga nze kinkola bubi okulaba nga Saha ne Chameleone tebakwataganye obanga nze ne Saha tetukwataganye obanga Wizo ne Saha tebakwataganye kubanga we've always been mayanja Saha kimanyi tuli ba Luganda kivolaba terina chenye nkusiba sente bosanga ekintu ekibi kyonna kye nali mwogedde tubale tukyayogera ku King Saha. Should we say, because you said King Saha ali complicated, watu mumanyi, should we say between King Saha and radio ani asinga okubeera complicated? Kuba abeerako bombi bamanyi bagamba radio sobola okukyuka mu ddakiika 2 n'akyuka ku bombi ani gogamba omusajja oyo bwomubeera okumi nga bweyogedde nti King Saha akyukamu ku bombi ani asinga okubeera complicated nga chuka buchusi byoga omanyi buli omu ali different bonna bawukana omuntu ebimufuula kyali biba bingi kisinzira ku waje yakulira nurturing DNA wiring byakkirizaamu peer pressure mikwano kijalina so I think bombi banjawulo sina bwengeri gyenyiza kyogera naye bagamba bafaanaganamu obola bafaanagana focus yabafanaganamu I think mu maloboozi ne mu choice y'ebivuga ebimu okitegeera balina similarities naye mu lyrics bawukana nte ensengeka y'ebigambo eyawukana ne mu mbeera kati Saha bwembeera naye tuba ku bintu birala nnyo ate bwe nabeeranga ne radio era twabanga ku bintu birala nnyo kugamba byawukana mutu wayakayimba ne Saha tamale mu mwaka kuba tuwa olulala luyimbo lumala kuba best friend kati remix mu mwaji kuba tuongera olulala tugenda bongera inshallah kale we're talking about brotherhood now nalabako emabega ka Wizo ng'agenze wa nsonyiwa okuteeka amanya g'abantu abamu mu mboozi eno naye I have to because abantu babadde bambuuza ng'agenze wa Alien nendabako Chameleone ng'akirinze ne Alien. You guys are brothers. Chinengi chikumakinga mo kufilinga okulaba nti ba bro bachirinze maybe no muntu kwata maybe ngate muzikwasa bulungi sigament ngate mweyagala nenga temuzikwasa chinengi chikuyisamu no sibalondera mikwano nze siri muntu wampalanira akentalo zange nze sobolera bwemba nazo singa ba olutalo ndwe sobolera so sibalondera mikwano kubanga kat for example nange nalinga managed by Jeff Chiwa atenga yali esere ebyo tebakwatagana na good life so life goes on at the end ekirungi tekiwomera matama abiri omukazi ayinza okubanga golaba ng'atoli alaba wife so at the end of the day that's how it is ekirungi tekiwomera matama abiri omuntu omuleka nali ekimuwombera. Have you ever reached a point in your life n'ogamba omulenzi ono singa Samu wabudde ebintu bino byonna nandibyedde nabyewala ate kati singa byennayiga saabiyiga kuba mwalimu ebyokuyiga nabyo bingi okitegeera naye no gwali mukisa gwe bwe gutyo bwe gwajja era Katonda amwongere omukisa yeyongereyo waggulu paka Mungu kye yamugerera atuke ku mirimu gye gyamuleeta okuba mu nsi mwagaliza bino nokimanyi tunia muyinza okuba eyakabi ati ntuyina nyingi ezakabi nti amakumi asatu kati ze sikyali excited by big team. No, I get it, but listen, you know the fans love you and the fans love you know Alien too. I would be happy as a journalist. But wake up in the morning because you guys are my friends. But when I'll be so happy to wake up in the morning and pull it up. Palaso Alien skin tune yemu kumanya tune wenzo kuba. Anti manyi bafane bwe batandika okudictate nga byoyimba olubobuze. Wanga mukutandika kwa kuyimba byo wali oyagala. Twalina na fan. Nokuba hit bafane bajimanya. Kati togenda tu surprising big tunes. Oku surprising. Kubanga like obviously for your new album. New album yange liko tesikyali surprise kubana gi breaking nina ko harmonize. Kati ate njagala nnyo kwata ku baana bana abato nakoze yo limba ne Hozambe. Nice. Nina ko Jewiranda kati bintu kati omanyi waliwo time gye tuka mu career yongo yagala ate kati okwata ne ku baana abajja. Exactly. Bamba established kisoboka amasinyalaze baina wa gamala. Bobby wamukolera ki? I mean, he favors you. He likes you. You're one of the artists. I feel, you know, sebendaba Bobby mugoberera nnyo ndaba abayimbi batunulira era ne wayina concert yo yagamba ono muntu wange wamukolera ki ayina kyo kyayogera kawo ne saategera bulungi Bobby
Bobby tuvudde wala nzo omukwano gwange ne Bobby Wine ndozera gulinga ogwa kamilioni ne saa ontegeera twatambulanga ffenna enguudo nga ne muyimbi tamanyikiddwa nga ndi mukwano gwe nali mwana muto naye yanjagala kuva buto nzijukira n'embeera ye ne kamilioni we yagirawo ne bafuna obutakkaanya just oli yayingiza emmotoka mu bawagizi ono n'akyankala naye nze gwe yatuuza nanga gamba muganda wo nze tugenda kulwana nze ndi ready kakati ebiseera nga akyayambala n'akagoma mu bulago then nakuba oluyimba lw'akagoma ne tukola ffenna promotions nga zijja nga be bayimbi be tutambulirako nga tuli bwana buto then n'amala n'abifinga ne Kamili ne tuyitamu experience na naye nze buli lwe namusanga nga kati ate n'amala we yadetingira Babi Kyagulanyi mukyala Babi Kyagulanyi w'ekitiibwa nga Babi mukwano gwange kitegeera nga Babi ng'omuntu mukwano gwange ngera bwajja kusha olumu abatayagala mukyala waabeerawo bw'omu n'agamba Lizard wuyo wali mukwano gwo tuulaawo ne Lizard ne tutuulaawo ne tukuba sitole ne Babi omanyi tayagala nnyo basemberera mamiyo nenza omu gwabo abasemberanga n'embonga ne mamiyo ebyaddala kati omukwano gwaffe ne guvaawo ne twesanga nga backstage nga waakabi nga tana nga yalina nero yajja nga talina galubindi nga nze amawanyi ga kibi nnyo Kamili yagampadde n'asooka ngamba sooka mpe ku mawanyi ate natuuka ku stage ate n'agakasuka mu bawagizi kati nenzera ne mugaba boy amawanyi gange story n'agamba showbiz kati ne tumala ate ne tugenda mu America ne tumaliriza era nga baatubookinga ne twasula mu room era ne bamufuula roommate wange ate ne tumala nga mbeere main era najja ne DJ Benazo bingi tufunye obutakkaanya twalwanakawe New York biki ne tukofuna ate omukwano kati kuga mukwano ne gujjanga bukola ki era nze njagala okubuulira ekintu ekimu ekya mbeeza nnyo okumpi naye n'oku like zo y'omuntu gwe nawaabiranga nga ntuse promoter nnumye ne ngamba najjako lumu nga promoter mubanja emitwalo 3 nga ngamba mpe 2 n'enjigaana kati nga talina bayimbi promoter n'abonaawo ku Resort Beach abakyabonaabona ate Bobby najja n'akamotoka nga akajjodde abayimbi kati nga nfuuse nembuuka nti kigugunye ense nenga big bro mwana tiwandirinye stage eyo nga tebampadde balance koyo wanja mmeka konze emitwalo 3 koyo badde bakuwaako mmeka nti kyebiri nankwata nangamba okwatanga katona akaliwo n'olwanira ekinene ekisigadde nagamba short time n'atambula n'agenda ku stage n'agikuba kale mirundi mingi naye namugwako ku gavana nga ndikaddogo neziranga ne mwana Kamili nabwase mwana sina mu transport kali nga alina ensolo yali awo nga talina bwalaga oba nsonyiwa sina nsolo maybe ayinza okuba yali Babi sijjukira bulungi muntu kiyali awo naye nga talina bwalaga nti taweze kati nga akwata mu nsawo nga alinamu 2,000 n'azisikayo n'angamba kacha taxi ntikendo kwate uba teyaliwo nenfunye ekikonde nenziruka emisinde nga omukulu olera ntadde bose ngendo ofuna nga 2,000 za pichi enkomya bwayi senga uba y'omukulu kati tubadde n'omukwano so mbera mwe tukoze eki mwetambulidde mukwano gwange nnyo since long time omuyizeko ki kyensobola omuyizigirako nti bw'olemezaamu tekitasoboka bw'olemezaamu osobola okukola ebingi abantu bye bali balowooza nti tebisoboka kubanga nze nali mbaddeko awo nga waliwo WBS yalina anniversary awo ku Hotel Africana I think nali mu Esndoza 1 oba around 2003 nali mu S1 kati nenkola ki netugendayo twatoloka ku ssomero netutuukayo okuyingira ffe Kazoora bwe yatulaba buto bwa Kamili mwingire n'atuyingiza kati ate n'alaba Bobby bwe yakyuka bw'ati Bobby Wine naye najja bakanyama ne bamukuba jeke ne bamugaana okuyingira asembera naga ndi muyimbi ne bamugaana Kazoora naga mumuleko oyo omwana alina oluyimba ndwagala nnyo olwakagoma yingira so we've come from humble beginnings so kyovolaba ogwo mukwano si mwangu gwakutta we left so much to remember jali naffe gye tuli and though we don't see each other as often but we wish him well. So what about story Papa City? Were you shocked? Nze ng'omuntu yabeereko mu diaspora sabadde shocked. Why you think? Alright. What do you think of him? Simanyi nsonga ze. Naye tewabadde shocked why? No, simanyi nsonga ze. Ne maybe bw'anambulira ensonga ze nja kubeera shocked. Emizenju yaginamu before mwali mubeera na mwali mugimulabamu. No, nze Leon Island yaba Papa City sagirimu.
nze ndi ba pioneer bali abasookera mu ddala engeri gye nali muganda w'omukulu Soto yonna era ndi ekawempe nagirimu paka yonna naye nali mostly mu America but twesanganga ku shows yali kyali wange nga twebongako naye kyonna kyalimu mwagaliza buwanguzi. No, because most people actually, someone who knew him, I recently talked to them. Agamba nti si kituufu ndowooza kya ssente. Anti kyenvudde simanyi ensonga ze. Kati ensonga ze bw'anazimbulira maybe nja kubeera shocked naye for now simanyi. Sola nnyo kuwa insight ku kintu kye simanyi mba ate neegeziwazza. Webale kuzimba nkulaba ozimba. And listen, me, I feel so happy when I see a fellow musician, set up a mansion. Ozimba said it. Well, waliwo properties ez'enjawulo. Waliwo Kauku. Waliwo ne Machindye awo Buziga Boston. Okoze sente. Abantu bampagidde era mbeebaza bannange okufuula kisaati kabaka. Teri abasinga mwafuula kisaati kabaka nze baŋŋamba nga tojja kusobola biveeko ogenda kumalira zimazza mu kkomera abaŋŋamba nga munja kumalira mu kkomera ate kati bali mu kkomera abaŋŋamba nga nja kufa ate kati abamu baafa kati munnange mwebale nnyo munnange gyonna gye muli London, Uganda, Kampala, Mbarara, Hoima, Masaka, everywhere mwebale. Bisitore binawuliranga nti wali okyajinga miliyoni zali 2 bwe twavira mu lockdown byali bituufu bakali kawandi. But we are for sure, yeah. Yes. Actually, my highest price locally nakola ko shemu yali mukono for 25 million. Mukono? Yeah. Na ye nga kulika abayibi abalaba oli kuwika. Nzeka. Wow. Ekintu ekyo nkyebaziza engeri gye kyajjamu nkyebaliza nnyo tatango okuba nti yanteeka mu ssomero kubanga kyalinamu mathematical calculations tekyazza buzzi nakitunuulira because mu COVID abantu bali basibiddwe waka nga tewali entertainment. Ontegera kyegamba. Kati ate nze always mbadde buli mwaka nfulumya music abantu nakola fan base abantu gye batamanyi kubanga n'engeri gye ne-organizing amu n'engeri gye ndabamu ebintu byange. Kakati ebintu ebyo engeri gye mbirabamu nengatta ebitabo nenzijukira omusomesa wa economics kye yaŋŋamba nti demand influences the price. Supply influences the demand and the demand influences supply. The higher the demand, the higher the price. Kane ngamba abantu balina demand for entertainment. Kubanze nali nkubyeko show munana ko Christmas. Nekubako shezo munana nenzire wakane mbuza manager tuina sente mekana ngani na milioni mu kitundu. Nembuza kati bwe mbanja galo kuleta ka mu Kampala libali amekana nga utandika milioni nga 7 8 9 nenga kati nakuba show mekanga nkubyo munana nenzire ka mu kitundu guno mulimu nagwa mu kikino. So I always try to find a solution. Nzize neresa bingi nange njagala okubera mu kibala mbereyo ma UK. Nayo nemberesa kati nembieresa so sacrifices ezo nenzigatako waka yaliwo boy yewe yaliwo sina yaliwo wali waka wali kati wako okubeerawo kwe nengatta nendabanga demand yange yaliwo nga bweri supply eri ready nga price erina okugowenga up nenkyusa ekyo ekintu era ekyo ekintu kyakyusa nnyo Ugandan music ebbanga era ne mu outside nkyogerako mbagamba nti yo I got flow like a river. Everybody on me like Bieber, like Justin Bieber. So I hide my face like a ninja. Singa gwali mupira, singa nzeni no mupira, bago bali na mupira. Put some respect on my name, cause I changed the price in the game, and I made many rise to the fame. Sichali gomanyi. So abantu benyini bebakole embera. And I was also calculating. Kuba natunuliranga ngolaba nti mu Nigeria zenti bamuwadde mekati emitwala 3 nogamba oh my god asinonye mu nsi yange nsola zino nawe naine wano sola zino na so nenda banga ninogataka ettafali era abayimbi nenda bakisawe no muyimbi buli omu yalinyise beye since that time kubanga nabazukusa nera bazanye mwami manje okunsomesa kati awo wenyini your relationship with Kama Ivan what happened because nakula aba wangulu musango omusajja akukuluma yakuteka mu sente ate no bantu kanu omwechukira bwe mwali mwino kufunira sente from the horse's mouth what happened kakati oyo boy wange nsimwinako buzibu sibangako na buzibu nakyo naye twakola ebintu ebirungi bingi ayina bingi kati ekyaliwo ayina ebintu byeyasuubizanga okola n'atakola naye ngera tusigala tuli mu buntu kati nange ng'omuntu nentuuka nennemererwako awamu nga naye bwakola bwalemererwa
ate mba ndi awo ngendo kula lawyer ali wange nti bakubye mu court ngate naye bulijjo mu buntu buli omu tukwatagana nze nchikiriza mwera njagala nnyo olimba lwe mixer giri wali bakunganye nantwala mu court awantwala mu court nkuba amasimu tashaga kwata muwereza message tagiza yayagala genda wa mu court kati atatuka mu court ate mu court gyantwala ate ne bazuula nti company yete yali registered nga tukola ate ne bazuula nti naye yali assigninga yasigninga nga muyimbi kama Ivan yasigninga nga muyimbi kati wase somesa abantu wasigninga nga omuyimbi ensobi nebeerawo namalanga ne company yete registered ne bazuula nga n'emirimu gye yama ne sente ze yagamba ze yanteekamu teyazinzisaamu enkolagana yita kusooka kati omusango ne bagurulinga nze enkolagana yange naye yali nnungi era sitegera lwaki yantwala mu kooti ku what did you agree on nga mutandika okukola bingi twakkirizaganya nti buli mwagenda kuleeta 50-50 towards production ne mmaliriza nga ate nze ndeeta 100 video production buli mwaleeta 50-50 ne mmaliriza nga wamu ndeese 70 nendaba nga nebyo byonna ne tubigumiramu ne mmala nengenda nenzimba nga yazibookinze million ndoza nga 5 naye nga nefuna milioni 5 out of it kati nentule wakanaddamu nambukinga nemala neŋŋamba abambukinze bwaddamu nambukinga nze sikyafuna sente agenda kuyiga okuyimba okutegera agenda kujja naye ayiga okuyimba kati nesigenda nenviolatinga contract wena violatinga contract nankuba mu kooti kati wankuba mu kooti ne beetegereza ng'ate nze nali nina okugenda mu kooti naye saagenda muki omusango ne bagurulinga ate ne bamugamba yalina okunzirizaayo kati biri awo kati yalina okusasula sente sakiriza mbwa Seruganda kutwala bannanga ate mu kooti kati mutwalira kyera sitegera lwaki paka nakati kuba namukubira nkitegere tanziranga mukumbulira lwaki yantwala mu kooti